Tukkiriza ku mukutu gwaffe ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli. Amanya n'eddoboozi bampita Ntambi Kimuzo. Olunaku lwa leero tukutuusaako ensonga za upcoming artist kikyagenda okufacinga oba challenge zalike okufacinga after this quarantine period, n'okuba nti kikyalina okukola okuba nti asigalawo mu music industry oba naye alwana okuba nti abeera mu music industry after this lockdown. Lockdown yene ekuseza abantu bangi, have much abayimbi bangi bagikozeseza okuba nti babenefitingamu ebintu ebyenjawulo. Olunaku lwa leero on behalf of Uprising Stars kuletedde mwana mulenzi gwe bayita Don Sultan ne Sada X babere nga batutangazaamu mpola mpola tubere nga tunyumyamu, so gwe tuula okalire obere nga ofuna ebigere mu maaso oliwaddeko kuba nti osubscribinga tubere nga tukwatagana mpola mpola. Don Sultan soko obuze ku bantu tugende mu maaso mpola mpola. Naye mje baliko basewo ne banyabo Zamta Don Sultan alongside yo alongside Sada X. Only per system. Yeah man. But baganda bange. Like when I see serious artists in there on behalf of Uprising Stars, balaba muli serious. It's the reason that's why you guys always contact you. Anemba funa netuba tunyumya mu pola pola. Tulaba lockdown Bebe Cool Space Diana Swang 7 njogera ku Azawi Vinka Winnie Nwaji bakute ebyokulya esente nkalu n'ebyokunywa ne babitunira ba DJ aba presenters n'abayimbi. On behalf of Uprising Stars chiche muchogerako point visit like Bebe Cool n'abayimbi abasigadde betusemenyi manya bakute abali already established bakute ebintu ne bagabira media n'abasigaddewo. Kino ekikola kye bakoze ky'affectinga kitya upcoming artist in future oba after the lockdown. Lockdown yeni yazze man. Sun emergency mbeera si nnungi lumya kyekanze bwekanze nti era embeera yazzeewo economy yakyuse buli kimu kyakyuse politically economically embeera y'abantu yakyuse embeera yakusabira nnyo bannaaye era first of all, ba anko waffe Bebe Cool, Spice Diana, Swang 7 kibakoze kintu kirungi nnyo okuyamba abantu kubenjala kintu kibi nnyo omuntu okufenjala kintu kibi nnyo kibakoze first of all tukyeyanza tweyanzege Uncle Bebe naye nembeera indirectly mumukisa ogwo indirectly these guys bafunye omukisa indirectly nti they are bribing boyogera ku bribing Don Sultan bribing how mugambye abantu bafenjala abantu balina byakozesa especially olaba like mu media on behalf of media nya kogera nti abantu abasinga mu media tebasasulwa they are living a miserable life but bobatumira mu public befula nti balinamu so kati bawadde mmere mubadde mwagala bafenjala kugambira nti nno bagamba kangambe na phrasing mu ngeri ki alaba ekintu ekyo kye bakoze but another way it's affecting omuyimbi atandika kati omwana ali erukunjiri eyo omwana nga akubana amatafali egulu akasente kalina okusonda alina okakulya omwezi mulamba okugenda okuvoicinga ate nga ne studio gyagenda soko kugendamu agenda tomera tegera tukira ku kituufu tasobola ku affording embeera. Bebe Cool Jay-Z level and Swanzi jolaba Universal Sony Music but they can afford this Bebe so chikola naye omwana ali erukunjiri tasobola ku affording kintu kino ate era bagikosa opportunity after lockdown ushitega lockdown yeno bagafuna airplays olw'ensonga bebantu bebaso muno mukabiye muno ddala I know abayimbi bana abato bagenda okusemberangayo ddala naye ate tulaba nti n'aba Nigeria runtown bana basigaddewo bali mukola ekintu kyekimu nga Bebe kyakola kimugamba nti nabo kuba bo bagabidde Nigeria and their music akatinga across the continent kati batabigidda abalala oloza nabo tebafunye buzibu mu sindala abayimbi abo ba Nigeria nga bala runtown abayimbi abo barema bali mu label bali signed under label zina sente so kola buli kintu kyesobola okukola okutuusa ku muyimbi neziba $10 million baziwaayo okukola ekintu kyonna olw'omuyimbi balina sente naye kati omwana ali eyo tamalina record label ayimba ali bwomu ye manager ye promoter ye buli kimu tamalina ndongo bwana tandika
Don Sultan kino ekibuuzo kigenda eri ggwe. Tulaba abayimbi almost media eri bribed by established artists. A praising star alina kukola ki okuba nti yenuna mu kizibu bwe kiti naye okuba nti afuna againinga airplay ne media attention ng'abayimbi abalala. okudda ku ba media ngaba stakeholders of ngaba media presenters ngaba DJs ngamba nange ba upcoming nti nno tebasigalire tebatuleeyo afumye mu nyumba naggulawo oluggi yasango muki omukyere alembese yakola ki yafuna otuzi itogera sanga mere tayanga kuletera swani nonya presenter nonya DJ mifule mikwano jammwe money can't buy love. Yes, I know. Ngosoke kumacha n'omukulu yakasimu n'omuzamu gana wasuzotya naye muntu naye abayetaga omuntu amukomfatingako niyo batakutesimu kikitegeza nti taagala kumanya bibyo oluma aba busy sigalo damo munonye ku WhatsApp Facebook jali Instagram je baliya create some connection sobola bebe kulu kyakola so gwe kolecho kyo ino sobola koleso omukisa goyina ukitegeera kosa kyo ino ofune. And another thing, they have to work hard. Pray hard. Research. Nti sawa zino twetaaga ba presenters, twetaaga ba DJs, twetaaga ba promoters naye digital wise. Somehow digital wise egenda naye etandise okujja mu bantu tulaba kamyoni bakola baziteka concert ku YouTube tulaba basinyi ba club zibaguze n'abayimbi abalala Karokasita bakoze Kenneth Mugabi twetaaga baganda bafawo bamanye ebintu ebyo Uncle Navi yafulumiza ku album ye ku Nekutaido jeri nagirabyeko n'ennungi. So kati life after quarantine mukube mutochi what your prediction tuyinza okufunayo ba upcoming abasobola okudominating industry after this quarantine? Of course singa muntu aba atudde n'aba serious n'akozesebwa amagezi mangi nnyo najja muntu abayimbi bangi nnyo basobola buli omu asobola everyone can naye nzo singa oba okoze nnyo buli omu asobola. On the other side, Uganda egenda kumisinga talents nyingi nnyo nti abaana bangi balina talents naye tebalina ngeri bajja mu kufuna. Ate ne mu kiseera kino baana bangi bagenda okudda emabega olw'embeera y'abantu. Abaana badde bakola mu abadde balina abantu abali mu mutaasa nga bakola ku mutaasa abaana badde bakola mu kibuga omwo. Sente wali kati baze ku zero kati okuba nti tuli mu period wet njagala conclusion and your advice about omuyimbi omuto nga mmwe mu representing abayimbi mulina balina kukola ki okuba nti beja mu mbeera n'okuba nti bafuna attention ng'abayimbi abakulu abali established bagenda okufuna after this lockdown? Nti ensi kati ensi ekyuse mu ngeri kinti bagenda finding abantu bapya bagenda okujja mu music nti abaana abazanya abadde bakola mu buzz abadde abazinyi ba dancers bagenda kuva mu music bagenda mu bintu ebirala tugenda find abantu abadde batabadde mu music bagenda kujja abantu bali kuva mu masomero bagenda kujja ensi egenda kati kigenda kudda otherwise clockwise. Nga nsembyayo nze omulango gwengera okubira baganda bange ba New Kids on Block mulina kukola ekintu kimu atula wansi yiya content ali unique funa sound ng'olaba takubagana nnyo kitegeera like kuba like ensi ezeyo mabega so muganda wange olina okuthinking hard and harder creating emikwano because not all like simply muntu nti akolera ku sente because for us we've seen so many people abatukiridde nga they have nothing nobayamba. I can give you the example of Just Mavoko n'abayimbi abalala so nolwekyo muganda wange raising sign ali eyo just yongeramu maanyi tatingiko kucheckinga ku bantu bewetaga mu industry n'ebisigadde bwe bityo musibule abantu bange Don Sultan ne Sadax musibule then tujja kukwatagana olulala nga tuyokwatagana baganda bange. Nsambayo kugamba abayimbi abali eyo let's work as a team. Nze nawe we can make it. We can make it if you work hard and you believe. You can make it. Producers, presenters, promoters, temutunyugira temutulaba bubi music na tumwagala. If work as a team we can make it. We have the talent so dreams can come true. Naffe gye tuli n'abasinga bonna gye baali
bakulu baffe membali kwagala music wa Uganda tubagala nnyo samutuwagire Don Sultan and Sadex Music Instagram Twitter Facebook Don Sultan Sadex Music YouTube. Yes, ciao webale kubeera nti wekumira ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli. Bampita Jimzo. Follow me strictly on Twitter at Jimzo16, then on TikTok Jimzo16 tubeera nga tukwatagana. Bye for now. Mbadde ne Don Sultan and Sadex bana balungi nnyo osobola okunoonyako obuyimba bwabwe ku internet balina katachit balina yenze and they are soon releasing Assalamu alaikum. So better check out these guys. They are talented. But their talent is so rich, so check them out. Bye for now. Nkwagala nnyo. Subscribe, sharinga, ate oliwaddemu commentinga nawe tufune views yo anja kuleeta abaami bano baddemu ebibuuzo byammwe nga bye mugenda okubiteeka wansi awo. Bye for now.